Scar yabadde alina waali kifo kyaffe waliwo woobeera oluusi abantu ne batamanya nti wooli nankubira essimu nga ndi mu nju naŋŋamba abasajja bangi bendaba wano bali mu kuyingira ku luno bagenda kumenya muyimba nabadde maze okulya ekyeggulo nga ntaddewo akataala akatono akawabbali w'obuliri nga nina akatabo kensoma bwe yakiŋŋambye ettaala nenjijjako akatabo nenkazingako nenva mu buliri kati bwe navudde mu buliri nenjagala nzingalewo oluggi lw'ekisenge nfulume ŋŋende wansi naye bamaze okukigala omutima ne guŋŋamba nedda ekyo si kyamagezi nina okubaako neka evidence akalaga nti abantu batulumbye kubanga enzija gye bazzeemu nategedde nti basobola kutulekera kamera nenziramu nenzigulawo ekisenge nengenda kuki ku balkoni y'ekisenge kyaffe nensaba nga abasajja bataddeko amadaala bategeka kulinnya naye nga waliwo n'abalala abali mu kutambula kati abo benasobodde okukwatako akatono ako nenyingira nenzigalawo oluggi lwa balkoni vidiyo nengisindikira mutabani waffe Solomon nemukubira n'omukubira nemugamba abasajja batulumbye kati nenkubira ne mutabani waffe omulala Dax lwakuba muyita mutabani waffe naye muganda w'omwami wange nemugamba Dax kiwedde abasajja bayingidde nagamba okay then nenziruka nenzigulawo oluggi nenzigalawo oluggi lw'ekisenge kyaffe basobole okusigala mu kisenge buying time bali abakola ki abayambuse naye we nakkiridde amadaala natuukidde mu maaso g'abasirikale bangi nga buli ddinisa limu abasirikale nga 10 ne baŋŋamba mu Lunyankole ggulawo ne mbagamba sigenda kuggulawo mwako akaseera nensala nengenda mu kinaabiro the general bathroom neneggaliramu nenkubira neiba waffe omu nemugamba abasajja batulumbye mukuumire amatu ebweru kati nenvaayo mu kisenge mu kinaabiro nagenza okutuukira mu ddiiro nga bamaze okukutula enzigi bamaze okumenya amadinisa nga bangi bayingidde abamu bayise eno mu korido ne bagenda mu bisenge by'abaana abalala bagenze mu lounge abalala ne bagenda mu ffumbiro abalala ne bampitako ne bampuka amadaala nabadde ntudde ku madaala omusajja omu nantuukirira naŋŋamba tuula wano naye mu ntebe ne mugamba nedda kantuule wansi kuba nadde mpulira nga sisobola kutuula mu ntebe amaviivi ne gasigala nentuula wansi nanyimirira wano emabega naŋŋamba mpa essimu yo nenjimuwa bwenti namala naginteeka mu maaso ndooza yalowoozezza erimu facial recognition oba thumb gundi naye yabadde local password nagamba jjamu password mu Lunyankole nemugamba sijja gijjamu nagamba jjamu password nemugamba sijja gijjamu nasituka nagenda nafuluma nayita banne abalala bana ne bajja naddamu nanyimirira wano emabega nankwata empale nadde nyambadde nayiti ya tata Solomon ne bayika kubanga ennaku zino mbadde nina ekyerikiro nga nina feeling kijja kubaawo kuba batwegezezaamu emirundi ebyo nansitula babadde basajja bakanyama basajja bafaanagana balina obuwanvu bwe bumu newe nabadde ntunula wansi nga bayitawo ng'olaba balina ne size y'engatto y'emu wadde engatto zaadde tezifaanagana but you can tell nti abantu bano they certain size they are certain shape kati nankwata nansitula bwe yansitudde mu bbanga bwati eyabadde mu maaso gange nantuga bwati naye nansitula mu bbanga kati ono eyambadde emabega nasika essaati ya night nagisika bwati kati nagenza okulanga saa kwetawuluza ku basajja babiri tenakoze nensamba ono eyambadde mu maaso bwe namusambye n'atambula kuba namusambye wano ndowooza n'atambula kati olwatambudde ono munne nansika amapeesa gona negayulika aga night esaati nagisigaza mu ngalo mu sitting room addemu abasajja bangi bwe mbanga nsobola okugeraageranya omuwendo sobola kugamba nti gwe mutuufu naye babadde nga abasajja 4 oba 5 akutte ennyondo akutte omutayimbwa akutte waya z'amasannyalaze akutte ekijegere akutte magalo akutte
ne kati bwe nakoze bwent esaati n'erika amapeesa bwe yanse bwati esaati n'erika amapeesa nentambula nga ndi bwerere nenzira mu corridor ya sitting room mu bbali kati bwe nagenze mu corridor awo mwabaddemu abasajja abamu nga of course kibeesitaza abamu batunudde wabbali abalala ne batunula wansi naye mwabaddemu abadde tebafaayo kati mwabaddemu omu yayogedde mu Luganda naga nedda mama muddize esaati ayambale kati omwami nano n'essaati oli yabadde agisudde wansi omu n'aginona essaati n'agamba awanika emikono oyambale essaati nemugaa nedda mpa essaati yange nja kweyambaza n'agimpa nengizzaamu bwe nagizizzaamu omusajja ono era eyansitudde wano n'ayuza amapeesa n'akwata ebitutwa by'enviiri zange nansitula nantwala paka ku pool mu sitting room yaffe mulimu pool erimu nankubako face nankubako omumwa guno ayulise namala okunkubako nagamba leeta password nemukaa sijja gikuba ebiseera byonna twadde twogera Lunyankole kubanga lwe yasazeewo okwogera nansika nanziza wansi neteeka omutwe wansi bantuddeko abasajja nga bana nensirikira wansi awo ne baŋŋamba leeta password y'essimu ne mbagamba sijja kugiba waliwo yabadde abakomandingawo omulala nayingira nodda muveeko ne banvaako nensigala nga ntudde awo kati mwako akaseera nawulidde ekibugumu empulira ememe ng'ensinduukirira nempulira ng'emirembe gimpeddeko nensaba ku mazzi ne bandeetera amazzi kuva mu fumbiro nenywako nensaba n'amalala ne bannyongera kati mwekyo ekiseera nawulidde nga sikyetegeera ekibugumu nga kingi lowooza simanyi kyantuuseeko nenzigwamu amaanyi nagenza okwesanga nga neebase ku veranda wabweru neebase mu ndowooza amazzi nagasesemye nga we neebase naye nga buli omu yagenze dda batutte buli simu batutte buli laptop batutte bubuufazi batutte power bank batutte charger batutte airpods ne camera system yaffe yona bagisumuluddeyo ne bagitwala ne monitor ne bagitwala ne bamala twagenza okumaliriza bino byonna jjukira nze nadde mu kifo kimu nga asikaali waffe badde bamukubidde ebweru bagenza okumuzza mu nju okumufoosinga okubatwala waggulu mu kisenge kyaffe okubalaga bamubuuziza basement eriwa nabagamba ndi mupya wano sirabanga ku basement kati bagenza omumuleeta waggulu nga ndaba atiriiko omusaayi bamumenye n'erinnya yabadde ku mpingo n'omuvubuka omulala era abeera naye kati omuwala era bamugje mu nnyumba ye ne bamuleeta mukazi wate yabadde akutte bayibuli ye ne bamubuuza abaana balagawa n'agamba abaana bagenda naye simanyi gye bali nadde nkyatudde awo omusajja najja n'ambuuza mu Lunyankole nti muganda we gwe waleeta okwesimba Kampala Central wali olowooza ajja kuwangula munajjanga abantu eyo mulowooza banaawamba eggwanga bwe bati nensirika omulala najja naŋŋamba wagenda okufumbirwa omusajja omutujju omuganda ng'Abanyankole tubalaba era nensirika ebyo byonna byabaddewo of course nga sirazirika naye ndowooza ensonga lwaki byampitiriddeko nga bambuuza baawaaliwa embagamba simanyi gyali. Basically it was an interrogation. You could see bazze kutwonoonera kwonoona bintu byaffe naye nga main point badde banoonya Mwami Kyagulanyi naye njagala kugumya Mwami Kyagulanyi gyali yonna nze ndi mugumu bw'obanga olaba gy'oli nze ngenda okujjayo totawaana dogeza nsonga ndala ze ziba zikujjayo gy'oli yasinza